Yaraganyisizza abagenyi abo bazze wano balaja n'ekintu kimu Senga konze kambaleetera mu mafaya amanyi nti abagenyi abo bave akwata akazindala ako ng'ensi yonna emulaba wano wachaimani wababa mwanyinaze nsanyusa okulaba webale kojja mukodomi wange ali atya omuneebaliza yebale kukuuma bwe yakutwala bw'okyali yebale kuteekamu ssente kati kola bw'oti mwanyinaze kalira akyaziyaza omukazi omuzadde tatula mu maka ga bba oba tolinamu mwana n'okituula ekyo otyo leka kubeera ku bunkeke ne mayinja yavuvaako pozi kati alina bwabo mwanyinaze okakasa abagenyi abo babo abayi mukyalimu ekkobo mwoyase taata era omwoyo yatugambye tutuule wansi mwanyinaze mutambuze nkolera bwoti wangi taata nkyusizaamu mumpeere kazindala ako njagala nnyo okulira taata obwedda kale kyenkabira nga nsaba sembereka walise tosembera taata ndese kazindalo muwaakazi akano taata kati beera awulire byagamba taata mwanyinaze wangi baba njagala okuddamu okubuuza abagenyi abo be babo abagenyi bange baba haleluya bwe babanga bagenyi bo banabudde omanye empisa zaffe oluganda lwava eno ddamu obaaniriza obalamuseeko mwe muwulire ku ddoboozi ya Senga muwulire namwe abakyala mwegendereze eddoboozi ya Senga kale Senga kabalamuseeko erinnya lya mukama waffe Yesu yeebazibwe tusanyusa okubalaba abagenyi baffe tusanyusa okubalaba bassebo era dde bassebo sibe mukyano bassebo mukulika amakubo mwebale kujja amiina n'abakyala balamuseeko erinnya lya mukama waffe lyebazibwe natusanyusa okubalaba era dde bannyabo musibe mukyano bannyabo mukulika amakubo abakyala ne musigala mu ntebe ebisabiri bajjayo mwanyinaze wangi baba okimanyi bulungi ebyobufuzi byantama sikyesimbawo baba n'enjiri siri mu bulizi wanjiri abagenyi ng'ondeetedde bangi nnyo olwaleero kana kasiri agala kuluma Senga kankakube mwanyinaze wangi baba kuba omukaaga olulewedde wandeetera abagenyi ate ne leero oleesa abalala baba abagenyi bangi nnyo bangi bondeetedde nnyo newankubadde Yesu yayitanga n'ekibinja ky'abakkiriza gwe abagenyi ng'ondeetedde bangi abagenyi bangi naye mulimu asinga gwe nsinga okumanya mulimu gwe wasinga okumanya wandiba omutuufu kubanga ne Yesu yali omu ng'akulira ekibinja kinene nnyo kati njagala okubuuza bw'abanga mulimu omu gw'osinga okumanya ate abalala baba abalala bamuwerekeddeko okubanga muntu w'abantu taata weewaawo omugalo kyogamba kyono omuntu w'abantu gwe boogerako ku Bukedde TV baba omuntu w'abantu yennyini ye taata baba kati njagala okubuuza mwanyinaze ng'ensi yonna ewulira baba bw'omaze okwogera nti muntu w'abantu singa badde wakuli okumpi yandibadde akunsiimira taata wangi nsaba busabi iye sigamba nensaba busabi ndeka nkube pate wabuli ogamba kati nsaba busabi abaana bongerako ndeka nkube pate taata nsaba busabi iye kito kyange kijje wano kimulefu taata baliwo ebigambo byekirina wano iye taata febona tekana akasirinde njanaka abangi taata wanya Senga kito kyange kiki kale kati kibuuza kino kito kyange oba luto lwange ange yansobedde Senga tweyanziza nnyo tweyanziza
banzege okuva luli watusuubiza waneeno ffe tetwaterera bulungi era tubadde tulwesonga njagala okukkiriza nti bangi bagoba ziddiiru nezifiira awo naye gwe neekomaawo naye goolo ebaddemu Kirisa Senga nkutegeeze bw'oyogera ku Arsenal omukolo gujja kukomaawo uno agatika maniyo Man City. Kirisa Senga nkutegeeze kiffe tuli basanyufu era tuli basiimu era ku lunaku luli mulindwa twagenda ne galubindi ziri omwo. Senga Kirisa nkutegeeze ekintu kimu bwe kiti kiffe tuli ku mulembe gwa digital twana ogwo twavaayo anti sookoleke kwata Senga muwe dish mukanye muwe kisaniya ekyawa kikino muwe kisaniya kya mukutu kyekyo kino tokyagala oyagala kino DSTV abange mukanye DSTV muleese ekyo weewaawo Senga Kirisa nsiime ne basenga bazina timwebali nnyo mwebalire ddala ekyamazima pe omutima gwalete gwe tuliimu naye ngeri batugamba nti tube bagumiikiriza ng'ekikuu era tubadde bakumiiza kubanga okireka muliri n'ogenda okola obwakadaama n'okomawo ne kikumiima n'otugamba tube bagumiikiriza ng'ensiri kubanga ensiri ogitega neeti n'ekulinda mu lukuubo n'ekumiima ebyo byonna byayogera bituufu. Kirisa nkutegeeze watugamba nti tube bakkiriza nga babbi olotuuka kubanga bamugamba singa nze Museveni singa gwe gundi nakaakati akyakkiriza ekyo. Kirisa nkutegeeze Senga nti batugamba tube bagumiikiriza nga basassini ba bugingo kubanga olumala okugakuba bapapa ate n'alinda bamutomere tuyogera ku firimu star. Kirisa sasa nkutegeeze nti ne waba mutunzi ng'ali ku lugoye alutunga atuuka n'akomola ate n'adda e Burundi n'agamba nti tulidde olundi nsaba okkirize mwannyinaze omunkwase oyinza omukwasa ensonyi gwe sookoddeyo. Mwannyinaze nsaba ekisani ekyo kisse wansi ebisigadde si byangu. Mwannyinaze njagala okubuuza ng'ensi yonna ewulira. Mwannyinaze akamasikiri baakatutte nga mweyagaliza mulinga Abayisiraamu Tubatuuka agenda n'ateekayo munene aga nti Mungu omugaziyiza ejjana ng'ate gwe wagifunzizza kati Mungu agaziya atya. Mwannyinaze singa nkuwa omwaganya osobola okundaga oyo omuntu gwoyogerako omuntu w'abantu. taata siri wala nnyo. Uliriza mwannyinaze kasooka nzire muno osiba ente ku ggaali. Mwannyinaze bw'oba ondeetera oyo awanisa omukono totawaana genda kubanga ebigambo byayogera tuyinza obutamusobola mu kika kyaffe. Mwannyinaze singa nkuwa omwaganya osobola okundaga oyo gweyogeddeko gweogerako ku Bukedde TV akaseera konna puroguramu nnamba nti omuntu w'abantu. Baba nsobola obanga osobola nsaba mugendagenda babiri naye yadde aluna Mayinja akoze bingi alina akayimba ke yakuba akalungi naga nti ku bulungi bwo teweeswaza mwannyinaze n'oyagala takusaanira kyansi yo gikozese bulungi weetegereze. Mwannyinaze bakumpeera entambula ogenda tuleetera omuntu w'abantu. Tosobola